السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jaja omutaka Mutesasira munywanyi wange abadde akoze ensobi nze mukama we nze mukulu we. Munywanyi wange Dr. Wekitiibwa Sarah Nkonge ekyo ekitiibwa biva wa Katonda. Mukwano gwange Maama Nabbaale kaleba n'ebintu biva wa Katonda ebizaata nzenfukamiza abaninaabo. Banywanyi bange, banywanyi baffe, banywanyi b'enju eno, Ssaalongo mukama wange, nawuliddeyo bakiweeweeseeyo, bakulu bannaffe mu luuyi luno, muzikirize mbeere nga mukama wange ono chairman kodomi wange Mwami Kirumira, owekitiibwa munywanyi wange Freeman, naye kati mbakomerera mbategeeza abantu bano nti muli bange n'entambula yammwe eteeka okukyukako. Bino bye twesinkana ne twewahaagahaga tebagirya, okitegedde? Muteeka omuze ogenda okufulumya mu kamwa akangi gundi abantu ne bakutegeera okwo si kusaaga. Kyembadde ŋŋamba mukwano gwange Kirumira nti eno ye ekyeno tokyogera, kubanga ne bwembeera ombwe nti mba maze okuzingazinga waawo. Kati bajja gamba gubadde gutya nti gubadde muka kiki omukolo ani bamuzaata bonna bakoze eki? Omuntu anga bwakuseeseetula ne babaana tebakyakogerera mu sinjula, bakwogerera mu brulo, bamuzaata ng'omanya. Mwe saagala kugenda nga njogera omwomu, nze bba mmwe, ekyo mukitegedde? Nze bba w'abengeye bonna we bali. Nko nsanyusa okukulaba Rajabu, muwala wange senga w'abaana ye atuddeho, ali mu nyumba yeetala oyo teyeetala ne beetala, kati ajja kumalira ddala ennaku 3 nga yeetala. Mukodomi wange, mukodomi waffe emirundi gyonna, nze ndi mutabani wa Hamida Nalunkuuma. Kawala kano kawala ka Hamida Nabbosa. Tandika ogenda erira ng'onoonya ssekoko, kubanga kati nze era nkyagwana nkoko. Mukodomi w'emirundi 2 emiramba, abengeye ebyabwe nabyo obimanyi, si be bangwe nnyo abakyala abo balungi nnyo naye tebafugika nnyo, naye nze okubafuga emyaka 2 n'omusomi nakyo kinene, neetaaga ssekoko ekisero nga kyange. Tusanyusa okubalaba mu linnya lya bannange bano bonna abasobodde okubaawo n'abatasobodde kubaawo, ate ffenna nga twegattira oba tusimba mu mugongo gwa abalala muwala waffe, abalala mwannyinaabwe, senga w'abaana bano akyalina byaliko mu nju eyo, Mukyala Mabirizi. Tusanyusa okubalaba, mwebale kujja. Mbeebazaamu akeesusso nti mwebale kubeera bagumu, kuba Nonsense abadde mu nsi okutwala ebbanga ddene. Neewanira emirimu gy'egyo mitono
abantu tebaba na kyakola balina kubeera kwoyo wolokoso. Wenjagalira okwebaliza mukodomi wange Dr. Hamza Sebunya kiweebale butaba mujega mu nsi. Omujega taba tamanyi kyayagala. Omujega ayinza okubeera namuga nti eyo keeki balyandye naye n'omulaba ng'agitunuulira n'agyetoolooza emyaka 5 n'okusingawo. Kati obwo obujega buba busigadde kuteekwako tuleera busikwe. Naye weebale butatuswaza n'oba ng'omanyi kyoyagala. Era nange ne bwe naalibadde nze kano nga si kannyinazi. Kale kwakukubo kano. Kati omusajja bw'obeera osobodde okuva ekyaggwe n'obeera ng'osobodde okuba ne gaalubindi ennene eziraba ezitangaaza. Weebale kubeera musajja mugumu, weebale kubeera musajja omulala ayinza obiddukamu. Naye kyankakasizza nti kati abayise mu ttanuulu mu Uganda tulina babiri. Tulina Pulezidenti Museveni, tulina ne Hamza Sebunya Dokta. So mwannyinaze njagala kubeera nga nkukubiriza era nkukuutira. Amazigo gakabidde ebbanga. That's why navaayo nenyambala ekkooti zange, nyambala ekkooti ey'okuba omuko, neya mwannyinaze bamuttira miguwa, nenyambala ey'obwaseeka, nenyambala ey'ebwayise, nenga nti nja kufiira ku muntu. Kuba kawala kano kakaabya amaziga. Era mwe baseeka abasomesa abantu kyembagamba temujajingiranga abantu ku ndabika oba ku kyakola kade n'omulaba b'ebidongo bwe ne mulowooza nti ndowooza museegu ali eyo. Naye nga temumanyi nti n'abaagala okumugamba oba okumumalamu amaanyi ayinza okuba abasinga n'okuba okumpi ne Katonda. Kuba omwana omuwala at that age naaga nti nkooye ebyokwekatanga. Njagala nange baŋŋambe nti mukyala gundi abawala ng'amaaso gali mu waleti tafaayo. Gandi kasita waleti eriiko zipu nze kansoole. Naye omwana ono yatunula n'aga nti nina okudda eri Katonda. Era ekyo kyekyantabula nenga nti nja kuba buli kiramu kyonna. Looya awandika ebbaluwa n'enkuba, banawandika n'enkuba, bonna ne bawummula. Kubeera baamanya nti tukutteko nno nga mukubi. Ate mwena mukime eri mukubi nze. Nze mba nkusonyiye busonyi. Owulidde? Era that's why mbadde nga ŋŋamba omukodomi wange kyama nti bano tobafaako. Fe abaaguba edda gwe ki kye batakubanga muzaata wano mu mawulire. Tekiriyo kanize terina ky'oŋŋamba. Owulidde oba okuba oba tokuba kasita mbeera nti nze ndi ku nsonga entuufu. Omwana omulenzi ono akubiddwa amagye amavundu ku lulwo. So nkugamba nti nga bwakubeereddewo mubeererewo. Saagala obuzibwe okuba endongo si gwe mulimu ogusembayo. Bampulidde ate eri n'ebeera y'abaagala okutuswaza. Owulidde kyeva nti ku lw'ekkumi n'ennyanja kusosola be tugenda nabo. Saagala genda na klasi y'abantu. Ono omusajja akirumiranga bw'omulabu tajja tugeregera eyo. Omuyite wa kusaaga. Nga tugenda n'ettiimu y'abantu abaddamu omusajja omukulu ate ali ku sayidi ya buko ayogera ate mu owulidde ebyo kambireke. Eyo klasi y'abantu abawoganira ku mikolo gyaffe situjja kgenda nayo. Ne bwagamba nti tadde enkeera ku lw'15 tadde mu bidongo eri hakiye. Tadde gwe manager bagenda ogenda kufiirwa omulimu. Gano owulira bagiwadde omuliro abo be boonoonye buli kintu kyonna mu nsi. Rehema mumuleke alabo ekyanagwanira kubanga endongo kaajo lwaleero yaliyo Adija Namale. Temwamuwulirako mubali kyadijenero bannange. Naye waali akyayimba. Eriyo n'ab'ennaku zino ababadde bayimba n'ennyenje ne zikunkumuka. Nandujja ate oyogedde. Nandujja senga taliiwo wano.
ng'okola ne gugwanga nalutata kutakonye kati bonna bawala baffe ba madamu Omumbejja Ndagire Mariam n'abalala bonna babadde bookya time yatuuse ne bawumula kakati ekyo ono si kyagenda okubeeramu ebbanga lyena mukama we bw'anaaba atugambye nti enkyatuule ng'amufunira ekyokukola ekirala so ebyo sitwagala tubyogerengako era olw'14 temutuswaza ono wa haki ye emuyisiza mu tanuulu owulidde oba wajja osaana kusoma busawo wali osaana kubeera musajja bano abajja golodi mu birombe wali osaana kuba musajja mulombe be bagumu okutuuka kweri eddaala naye weebali muko kubeera mugumu nze sirina bingi ebyange byonna bya 14 ate ebirala byonna tubadde ffenna ebbanga ekojja oba siriba omwannyoko n'akwaniriza nembasanga nga munyumya nembagamba ebyange mwannyinaze na tusinkanye emirundi egiwera nembagumya nembaga nti bwe mubanga muli ku kya Katonda ffenna tuli mu mugongo gwammwe twayimirira mugongo gwammwe okuva olwo n'olwaleero tuli mu mugongo gwammwe munyweze muko Dr. Hamza mumugumye mumunyweze tali mu bya buseegu tali mu bya bwononefu tali mu byaki atereeza ayagala ibada ate mumwagalire ku gwayagala nammwe ajja kubaagala bwe munaaba mwagala abakyawe mwe mukyawe mukyala we yasazeewo oyo gwayagala ate nga ne bw'onoogamba eriyo omuntu gw'olaba nti kawala kabadde ku Nairo Avenue owulire naye ono omwana omuwala abaddewo yatandise ebidongo muwala muto n'abeerawo n'akwata we yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga era ogenda okukakkana kyagudde n'agwa mu mazzi neyerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte ku ki akutte ku muvule so ebyo sitwagala kubiddamu abasiraamu nabasaba nembaga nti bano abaana ba busiraamu lwaki mubateekako ebyo ebigambo era mbeebaza abakiwulira lwemma mmaze okulaba abaana babazaalwa abakazi b'endiga baba n'olwagalo babaagala ekyo nayongera okikakasa nze siraba bintu ebyo naye mwannyina wuuyo yabindaze olw'olutalo lwamu lwe balwana mwannyina hajatyeka n'atandika okundagana nga byolwo lwa mwannyina naye ng'owulira ettiimu Rema Allah hajati ebyo gyakolera eyo mu KCCA kyala we wange ayina ne byeyaŋŋambye ne Isa abiŋŋambyeko naye ng'abantu akola nabeeyo naye nga bagamba hajati ku ttaka oba kyetaaga tugende wa sheeki tujja kugendayo naye nga twagala kadi ne bweneebemu bweti tugendeko ku mukolo gwa Rema bantu bakwagala kati olina okukozesa amagezi mangi ate nze nkwesiga okulaba nti toddamu kukola mawulire kubanga ebiyise bano bye batera okwagala naye gwe tokkiriza ebibyo okuyikako weebale kubeera mukyala muzira weebale kubeera mukyala mumalirivu ebyange byonna bano sijja bibagamba mbeera ngaayogera ebya bonna ebyange naawe twabiyogera ono omusajja ffe tetulina bingi dduwa nze wonga nti yongera onyweze nga nyweza insha Allah kasita asigaza akasaala eswala insha Allah n'akanajjanjaba abalwadde ebirala situfaayo afutala olusife tumuzaala insha Allah ebigambo ebyo bannange munzikirize abaana ab'obuwala mwenna mubeere bamalirivu nga muganda wammwe Rema ono mumanye kyemwagala nga muganda wammwe Rema ono muve ku baana b'obulenzi okubazannyirako nosanga omuwala ng'alina ne diguri naye ng'ali awo tafunanga magezi yasobola okufuna first class diguri naye nga tafunanga magezi galaga nti omusajja ono annimba bulimbi anzannyirako naye omuwala gwe
webale kubeera muto mu myaka n'oba mukulu mu ntegera y'ebintu n'endaba yabyo. Lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne Uganda Rehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulavuniga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumalirawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maama wo oli musiru genda owase nnyoko buulire ebyekiyayifu binaabikiriza saagala kuntabulatabula kyabuliza okusanga ng'ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagenda owase nnyoko bajja okuteekako naye ekikulu wano tuli waffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama baffe ab'endiga Mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa Nabbosa asazeewo naye wasazeewo bulungi. Weebali nnyo, weebali ddala. Mu linnya lya ssenga w'abaana awulira byonna ebigenda mu maaso tukwebazizza nnyo kubanga bino yabiyeeyo ye ne banne twalibadde tuddawaseka twakoze wano ekidaala ekyensansa n'amatundu baali mungu twagize watyamaani ono kyebira naye weebale tuteeka mu bantu n'okola ebintu class bannaffe bakkiriza ssenga w'abaana weebale nnyo weebalire ddala Mukama akukwatireko ku buli nsonga yo yonna.